abatulaba abalaba emboozi z'omukenkufu mbebaza okuteekayo obudde n'okuteekayo omwoyo buli lwa Sande remote zammwe ne muzikuuma butiribiri tomwana gwe tokwata ku remote yange emboozi z'omukenkufu zitandise mwebale kulaba mwebale kunyumirwa ate mwebale kuyiga kyekintu ekisinga okuba ekikulu n'olwekyo n'olwaleero emboozi z'omukenkufu zigobye bumale tukugamba tutya twala omukisa guno ogamba omwana ajje ku screen kubanga emboozi ya leero emuyamba emboozi ya leero emuzimba kubanga olwaleero tugenda kuyiga ate n'okutandikawo ekkolero limugenda okulaba ng'ate olikolera mu makaago gw'omulema gwe kiggala alina obulemu bwonna yafuna stroke omwana yakawummula vaaka amanya yakawummula okusoma ng'oli mu vacation abantu bonna omwana ali ku university ali ku campus asoma ebintu byonna ebyemikono okugamba ntya programu ya leero yiyo n'olwekyo nga sinabagenda wala omukenkufu yennyini yakubuuzaako okuva mu Prof Bioresearch ekisenge kiba 152 we tusinziira okubaweereza era nga gwe muganda wange omusiraamu kugamba ntya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ate omukristaayo shalom 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 n'olwekyo yes Prof Bioresearch kyekitongole mwemperereza kitongole n'atameggwa era ng'omwaka wange guggwako bwe twabagamba nti tewekubagizanga nga Prof Bioresearch weeri abazungu bagamba nti abaafrika naye tetusobola kufika ng'emboozi z'omukenkufu weeziri n'olwekyo kasooke tulabe ebyabadde mu mpapula z'amawulire jjukira nti Prof Bioresearch tuwandiika mu mawulire omuko gw'16 mu Bukedde Bukedde yagambe atya nti obuti obukuma Esigiri obukolamu sente buli lunaku sente za buli lunaku kye bayita daily income tokizanyisa n'olwekyo olwaleero tugamba tutya katukugamba nti naawe eyasuubiddwa emboozi eyo okyasobola ogenda mu Bukedde olwokusatu olwa wiiki eno eyakagwa oba okujja ku Prof Bioresearch okwongera okumanya ebisingawo naye teweeruma lulimi teweetawaanya emboozi ya leero ekwata ku bukuma Esigiri abantu bangi nnyo balina ebiruubirirwa balina ebirooto ng'omwaka guno gutandika olinga akugamba nti nze omwaka guno njagala ntandikewo ekkolero omwaka guno nkoye okunkozesa njagala neekozese neetandikirewo ka bizinesi nange nkyuse ku mbeera naye kati omwaka gusigaddeko wiiki buwiiki tubala bubazi ennaku ennaku ntono nnyo ze zisigaddeyo katulina kyewakoze ekyali era bakyakozesa akakolero tonnaba katandikawo naye kiki ekiganye nze nkugamba magezi omanye amagezi muliro bwe gakuggwako ng'onoonya omukenkufu n'olwekyo olwaleero njagadde mbayigirize okukola obukuma Esigiri bizinesi eno y'amaanyi buno obukuma Esigiri buno bizinesi y'amaanyi ntera okugamba abantu temunyooma mirimu bw'oba otunuulidde baganda baffe abachina bwe baali bakajja wano mu Uganda batandika n'okukola kye bayita obuti obusokoola amannyo nga bwa nusu lukumi mu mbeera yeeyo nga bakuŋŋaanya ssente capital bizinesi ezo twazinyooma kyova abapaka nakati tetulina kampani ya munnayuganda ekola obusokoola amannyo kiswaza n'okuswaza naye ng'emiti gyonna gisibuka wano Uganda bagiyita the pearl of Africa ekkula lya Africa kati omukenkufu nga nze bwe ndaba ebintu ebyo nze sennyamira mu nsi eno sisobola kwennyamira ngonjoola bugonjoozi bizibu nfuna ekyokuddibwamu kuvula programu ya leero njagala mutandikewo business obukolero obwo obutonotono bwe munyooma bwe buyimirizaawo abachina ne bafuuka b'amaanyi ne baboggola n'Amerika n'ekankana negamba banna kiki kino omuchina agamba ki abayindi bakulaakulanye kati ndowooza mu ba super power abana mwebali India y'amaanyi n'abayindi bakola ki batunda bikwanso batunda bulabirwamu nyina mukwano gwange bamuyita Ramesh Babu nanyina kibooko atera okumpayo akokunywa ke bayita lemonade lemon ezo atera ozingulira ne bakolamu akajuisi nga tunyumyanyumyamu mu mbeera yaffe y'ekikenkufu olw'eggulu nga nyinyuse naye yaŋŋamba nti bano abaana beebase abafirika beebase
ne mugamba wamma amazima ddala beebase naye nga nkimanyi nnina okukomawo mbabuuse kubanga ye kampani ye atunda jirita atunda bumwa birevu atunda ebintu obwo obutonotono naye abantu beebase naye nagamba ebintu bino byetunyooma bye bayita fast consumer goods era wamaanyi kati yakola ne kampani ekola eddagala alina kampani bagiyita Abakasi abagenda emukono awo mugiraba ne wano erugogo mugiraba kampani ye Abakasi akola eddagala kati ne sente azigyewa mu kutunda bibiriti ebya Krishna mu kutunda jirita na bumwa birevu neffe omwana w'omusanga tero okulaba omukulu wana atero bayite kololo ne mugenda tuno okulya proposal nti njagala milioni 5 njagala milioni 10 njagala bilioni wagala bilioni 8 agikuwa nga n'ekika kyewamu kyonna okuva ku jjajjawe yasooka paka kati nga omugatagata obagatagata teri yali afunye bilioni n'emu nti nga tonabafuna bilioni tosobola kubaako nakyo weekolerawo n'olwekyo okugamba nti ebyo byakwerimba naddala mu abazzukulu kyova olaba nze nebaza jjajja Kayiira omugulu kimanyi kwali kati kutumidde nnyo jjajja omutaka Kayiira gajule ne Katikkiro waffe w'ekika ky'Embogo omwami Samuel Majwega Musoke bamuyita MK Publishers bagambye omukenkufu oli musufu kwata certificate yino omukenkufu Nyanzi tukwebaza olw'amaanyi obuwanguzi n'amagezi n'okukulakulanya Uganda nengamba wampa sebo kika ky'Embogo kika ky'Embogo emugulu esingo basiimye omukenkufu n'olwekyo bo balabye mbu kyange kika kibeerawo tutaddeko ettafaali beebale nnyo beebalire ddala n'olwekyo mu mbeera eno y'okuneebaza mwempitira nengamba nammwe kambayigirize okukola lwaki okukola kintu kikulu nnyo abantu bonna batandika mpola teri mugagga atunda bintu bya sente nyingi batandika n'ebintu ebikozesebwa abantu abangi kye bayita fast consumer goods oba ebintu ebitambula ku speed ekika ekya waggulu soko tunene mukwano akola ki mukwano atunda sabbuuni naye omusinga sente z'ebizimbe yazijja mu sabbuuni ebizimbe kampani zonna zaalina sabbuuni kubanga akimanyi buli muntu alina okunaaba Uganda ejjudde enfufu ejjudde ebitoomi mujja kugenda mu bitoomi byammwe olumala muveeyo munaabe mugule sabbuuni we sente wazifunira n'olaba abasajja ab'amaanyi abalala batunda buti bwa bibiriti kati ng'abayindi batunda bibiriti bya Krishna nusu 5 ezo business zaabwe chocolate nusu 10 sweet nusu 5 nefe twagala bintu bya sente nyingi mu mbeera eyo okubazuukusa kwe kutusalawo okubayigiriza Obukuma Esigiri bugenda bayamba okugoba ewavu mu maka gammwe namwe mufune ku certificate z'ebyebika kika ky'Embogo kyansanyusize kano ky'Embogo temukizanyisa kirina abasajja enwaŋŋuli abasajja emmekete mubamanyi Uganda bagikubya nduulu nange ate bwe mbasanga eri mu kika nange ne mbafukamiza ne mbakubya nduulu musajja gy'agenda gy'asanga abasajja banne n'olwekyo mbeera yaffe yakukozesa abantu nakubayigiriza kukola mu mbeera eyo muyiga okukola Obukuma Esigiri kubanga eno business capital omukulu wa mitwalo 25 capital omukulu wa mitwalo 25 kwe kugula ekyuma ekifulumya obuti Obukuma Esigiri ekyuma kyange kye kino kyekikola business eyo y'okukola Obukuma Esigiri kyuma kyange kino buli muntu kyetaaga capital 25 mumuyiga okuyiga okukola namwe mufaanana abasajja ab'amaanyi n'abakyala ab'amaanyi nga tutandika okukolera nga tutandika okuteekawo obukolero buno obutonotono abasinga bwe banyooma n'olwekyo ng'okukola obuti buno Obukuma Esigiri nga bwe nkugambye nti okwewala endwadde nga mwabalina athima naddala kati abamu mulina embeera nga omukuba ensigiri mukozesa parafiini oyo n'agenda n'anyooka mu nva zammwe ne mu nnyama gye mwokya oba mu nkoko ogenda kakana oli bakasitoma b'otunza nga bonna bagidduka buddusi bagamba enkoko y'oyo aliwamu amafuta kumbe si mafuta Esigiri eno bwe bagikumye amafuta gayingidde mu manda kati buli omuliro bwe gwaka
amanda gali ganyuka ekikka ky'ekifuta ne kigenda mu nkoko y'abandi ne mu nnyama y'abandi ne bakugamba gundi nti oli mulagajjavu watadde amafuta okulinaana ennyama naye nga kivudde ku sigiri kagenda okakananga bakasitoma badduse nga ne bizinesi egudde kati ekyokuddibwa mu kiriwa tukole obuti bw'essigiri obuli oganiki obuli oganiki bwe buno tubukola mutya wetaaga wax ate wax gwe twetaaga micro wax tetwetaaga paraffin wax kubanga paraffin wax tuli mu kugoba amafuta ate gwe okozese paraffin wax naye ebika bya wax bibiri ono micro wax bw'oba tokozeseza micro wax osobola okukozesa beeswax bino ebisasalala by'enjuki kubanga bino wax ajja kukola nga binder nga bwe n'abalaga mu maaso awo nga abayigiriza obukola buno obuti obukuma essigiri era mu mbeera y'emu weetaaga n'ensaano y'ebukuta bw'embaawo oba giyita empumbu eno egenda ku bbajjiro omanyi mwe temwagala kubuuza abasalamala omuyitako buyisi naye kati okuva na leero tandika okumubuuzaako ajja kuwa obuntu buno bwaweerere ekyo kye bayita social capital okuzimba emikwano obukuta bw'embaawo kategena mu katale naye kyemmanyi muli amatooke ofuneyo ebiwata by'amatooke obikaze omala obikaza obisekule okolemu ensaano kati bino ebisatu wobigatta byebikola obuti buno obukuma essigiri buno buveera ofuna bwa bagiya ng'ofuna paasi oba sigiri oba kando ng'osiba n'ebintu bitambula barabara n'olwekyo bizinesi yineze kati gwe tereera ngenda kuyigiriza etya bwefuna osobola okumanya ebisingawo ajjukira bw'oba tosobodde kufuna budde kumalako program osobola okujja ku Equatorial Mall ekisenge 152 n'oyiga okukola obuti buno obukuma essigiri bwaka ate tebunyooka kambale n'obaakisaamu wano mulabe bugenda yiga obukola mu paati yaffe ey'okubiri n'olwekyo tolina kuseguka mu kitundu ekyokubiri tugenda kuyiga okukola obuti buno bwaka tebulina tabbu ate buli organic tebwonoona butonde bw'ensi abantu abamu ennaku zino waliwo jene ennaku zino ayogera olulimi lumu abiri mu bbanga 3 ku mipiira kasita abasanga mu bibira bye abiri mu bbanga 3 ku mipiira kati kaakano tekanyooka tekayonoona butonde bwansi kakuuma essigiri bizinesi eno lwaki togiteekerawo abaana abo abataayaaya mukyala we asigala ewaka nakusaba essente z'ennyaanya ez'obutungulu ez'ebikwaso ez'ebisumuluzo ez'epaadi muterewo bizinesi eno yekolera essente nga bwe tugenda kulaba mu kitundu ekyokubiri.